very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Chija kusinzira budde ki video eno wegenda okubeera nga ekutukirako munzikirize in a very special way. Mbere nga mbebaza buli omu eya subscribing edda n'abakyeyongera okubeera nga mutwegattako ndaba nga tiimu uno mwaka we gutandikidde mpaka wano wetuli ndaba nga tusembulidde ddala, so mweyongera okubeera nga mutwegattako subscribing ka notification bell kakoneko ako akade kajja kubeera nga teekaku alertinga buli nabandese video no tubeerawo ne update ku biki ebira bitambula mu ggwanga lyettu Uganda, be it politics, be it entertainment, oba ekintu kyonna kyonna kasita kiba nga kirina impact gikireeta mu community yaffe bisookera wano nga tebinayo kubeera nga of course bisaasaanira ewalala era buli nsonga yonna yonna ebeetuusewo making sure nti nkusunirayoko akabaiti naawe n'obeera nga obeera well informed. Ensonga zigenda okubeera nga ndowooza ntandika nazo ensonga za Pastor Aloysius Bujingo. Pastor Aloysius Bujingo yabadde ku kyakyawo ku service n'abaako bannange ebigambo byayogedde, naye natunulidde reaction ye Endiga bannaye Endiga zaweddemu amaanyi omusajja okusinziira ku bigambo bye bagambye. Ategeeza daga nti abantu bangi nnyo babateeka ku pressure okuva omwaka oguwedde ogwo nga baga nti pentagon eri luddawa ekyamazima nabo baali mu nteekateeka y'okubeera nga tebazimba pentagon era balina enteekateeka ti by December pentagon ejja kuba egenze oba esitudde wansi mu musingi omukulu. Yava nategeeza nti bagenze okubeera nga tebakebera mu banka ekyamazima nga akasente ke basondedde emyaka I think gigenda kuwera 15 tekasobola nakubeera nga kasitula wadde ejjinja erimu oba wadde inchi emu okuva mu musingi nti pentagon esituke yino wano. So omukulu neegayirira nnyo nagana twetaaga sente twetaagira ddala sente. Akasente kaganye n'akasente ke mubadde musuubira ke tuyina akasente ke balinayo mu banka tekabasobozesa wadde okuleeta loole 2 okuyiwa amayinja okusitula pentagoni. So no byebyo ne bigenda maaso side ezeeyo era bino olwagudde mu matu g'Endiga ez'enjawulo ne zigamba nedda ddaddi akasente ekyamazima ogenda kubeera nga okatusasemera oba si kivaayo tubuulire ekituufu akasente kaffe ke twakuwa kali luddawa. So ngenda kubeera nga mbatirawo ensonga za Pastor Bujingo musobole okubeera nga muzeewulirako gw'olowooza ki ku nsonga eno. Alange akamwa koogera nze omuntu okubasonda pentagon ne musajja muisiramu ane navaayo I think wali Salt TV nga yakatandika nga bakyalina wali ku Bati Valley nabeerangawo nnyawo nga azanya firimu wa Mariam Dagire. So navaagayo nga nange bwe nva wali mu kuzanya firimu ngenda ne mpaayoko kasente naye munnange negye buli kati tetunaba kubeera nga tetumanya ki akasente kaffe wawe kali ewatuufu tewaliiwo wadde n'ennusu eyinza okubeera nga esasula wadde loole 2 okubeera nga eyiwa amayinja okubeera nga tebasitula omusingi. So byo bigenda maaso side ezeeyo agenda kubateerawo ensonga ezo muzeerabira kwe nabamba gyeyo of course ngenda batwali wa Batman Bobby Wine yabadde wali mu kusiibulula abantu ngenda kubibateerawo byonna ebyasonda okubeera nga tebihappeningayo eyo tulakalira likinga sharingirako abalala. Nyina ensonga endala gye njagala okukwatako Luka essula ya 14 Luka essula ye 14 Luka essula ya 14 okuva ku lunyiriri olwa 28 okutuuka ku lunyiriri olwa 30. Luka essula 14 olwa 28 okutuuka ku lunyiriri olwa 30. Bayibuli egamba bweti kubanga ani ku mmwe bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo obanga alina eby'okugimala. Mpozi bw'abanga amaze okuteekawo omusingi bw'atayinza kugimaliriza bonna abalaba bataanula okumusekerera nga bagamba nti ono yasooka kuzimba n'atayinza kumala. Tuziddemu Luka 14 okuva ku lwa 28 okutuuka ku lwa 30. Kubanga ani ku mmwe
bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo obanga alina eby'okugimala. Mpozzi bw'abanga amaze okuteekawo omusingi bw'atayinza kugimaliriza koma, bonna abalaba bataanula okumusekerera. Yesu agamba nti nga bagamba bwe bati, nga baga nti omuntu ono yasooka kuzimba n'atayinza kumala. Ennyiriri zino mmaze ssane nga 2-3 nga nzidiriŋŋana, kubanga ekituufu kiri nti omwaka oguwedde gwonna twali tumanyi nti essaawa yonna tutandika omusingi gwa pentagon, era titwatuula ne bembadde nkola nabo bonna nga buli lunaku tubaako kye tukola okulabika nti ennyumba eyo etandika. Omwaka oguwedde ne tugukuba 100 nga 31 ne tukuŋŋaanira ku Kanani nga tetuzimbye, tetusimye musingi. Omwaka guno era kye twatandikirako, naye bino bye tuzudde kizibu nnyo okutandika omusingi gwa pentagon nga sente ze tulina teziwera 1/10 ekya sente ezeetaagisa. Abakimanyi bonna bakitegeera, n'emyaka gye twogeredde nti twetaaga biliyoni 10 okuva 2019 bizze bikyuka. We twogerera singa effectively tubadde tulina sente olwaleero twandibadde ndowooza twetaaga biliyoni nga 12. Bacontractors bonna gye bafa bakoma abeetaaga okutandika omulimu guno beetaaga deposit ya 30%. 30% ku buwumbi bwe tuba tulemedde ku 10 baba baagala obuwumbi 30. Ndowooza naawe ze wawandiika mu kitabo kyo ze twakuŋŋaanya teziwera wadde obuwumbi 7. Twayimirizaamu okuteekawo pressure ekuŋŋaanya sente nga tulowooza tugenda kutandika ng'omuntu bw'atandika ennyumba ye, kubanga nze ennyumba eyange nagitandika na musingi. Material lw'ofunyeyo lw'oyiwayo, bakkubira n'oyiwayo, ne bakkubira n'oyiwayo, onoonya bw'ozimba okukkaka n'ogenda okwekanga ng'ozimbye ennyumba ya sente z'otokwatangako era z'otolabangako. Naye n'abantu beetupatana mu kuzimba ennyumba ezaffe eza bulijjo era bafundi ba bulijjo. Leero babazimba ewa Bujingo, luli basobola okuzimba ewa Richard, luli basobola okuba nga bazimba wa Rogers, kubanga Bujingo banaddamu ofuna sente ng'abayita bazimba barotatinga. Naye project ene ennene eyitibwa Pentagon tezimbibwa bazimbi ba bitundutundu, ezimbibwa kampuni nga n'eggwanga ligikakasa kubanga kyegenda okuzimba kituulwamu abantu bangi, obulamu bw'abantu kintu kikulu. Kampuni eyo eteekwa okuba nga eri certified, ng'eyina byekozeeko, ng'eyina reputation, ng'eragikako. Tewaliyo kampuni bwetyo nga teyagala over 30% to begin with. Era eyali azimbyeko bw'oba wagenda ne bakukolera amadirisa, bw'oba wagenda ne bakukolera enzigi, wawulira sente ze bakusaba eza deposit. Bwe batakusaba 30% naye bangi basaba 70, basaba 50 kutandika amadirisa go, basaba 70 nga bagamba ku delivery lw'ogenda okusasula sente ezisembayo. So ne sente ezitandikirwako okusima omusingi, sente ezitandikirwako nti kampuni eyiwa bano agamotoka gaayo batandike, tetunnaba kuziweza..   kuziweza.                                                                       tweteekako, speed gye tweteekako
Of course yalimu excitement. Ekyokubiri tweteeka ku speed etali yaffe. Twafuna abantu abatasabira wano. Twafuna abantu abata contributing nga wadde 10. Twafuna abanywi b'amalwa ababeera eyo ne batuulanga ku busimu bwabwe ne batubanja pentagon. Naffe ne tulabanga abagenda okuzimba akayumba k'obumyu. Tulina okuteekawo ku speed. Naye nga bingi ebyokulowoozaako. Sente bw'obanga tozirina ezitandika Yesu akugamba weegendereze kubanga ogenda kuwa abantu enseko. Tuddemu tusome Luka 14 okuva ku 28 kutuuka ku 30. Kubanga ni kumwe. This is to everyone, not to an organization like a church, but it includes an organization. Kubanga ni kumwe bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo, kigambo ekyo kinene, obanga alina eby'okugimala. Mpozi bw'abanga amaze okusima omusingi, ekyo kigambo kikulu nnyo. Toteekwa kusima musingi nga otomezebwa butomezebwa. Toteekwa kusima musingi nga aliwo pressure etali necessary. Oteekwa okusima omusingi ng'omaze okulowooza thoroughly. Kubanga omusingi tojja kuguziika. Kosima omusingi ng'oli ku pressure ya mulabe tojja kuguziika, naye ate ogaddewo activities ezibaddewo, buli kimu kivuddewo nga tolina na kiddako. Kubanga ni kumwe bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo, obanga alina eby'okugimala. Okuzimba kulala n'okumala kulala, okusima omusingi kulala n'okumaliriza nako kulala. Mpozi bw'abanga amaze okusima omusingi, bw'abanga amaze okuteekawo omusingi, bw'atayinza kugimaliriza, bonna kamaakinga ako, bonna abalaba bataanula okumusekerera. So ene kanisa tejja kuwa nsi nseko. Tumaze emyaka 14 ng'ekkanisa mu ggwanga lino, tutambuza mwaka gwaffe gwa 15, guliwera January nga 2026, letulweze emyaka 15. Mu myaka egyo 14 gye twakamala tulinako radio stations 6 eziwulirizibwa si kuba nazo nti tulina omuwendo naye nga twali aziwulira, zizimbye obulamu bw'abantu. Tulinako TV, Salt TV, Salt FM, ezizimbe eggwanga mu ngeri ezitali zimu. Tewali kubuusabuusa mu ekyo. N'ettaka tebaali tuwa buwi, twagulagule. Mu egyo emyaka 14 twaguliramu acres 8.5 ziri Kasozi Makerere wano mu Kampala. That is great. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Eyewamu osobola okubaako w'otambulira n'olaba ekkanisa emaze emyaka 3 n'ogyogerageranye n'emaze emyaka 14 n'olyoka otegera nti tulina Katonda ate tutumate mu biro bino. Tulina radio 6 ziri ku mpewo, tulina TV buli muntu gy'alaba gy'awulira, tulina ettaka lye tutaasaba busabi lye baatuwa nti oba baali tuwa buwi, twaligula buguzi ate twaligula obukadde bwa $. We bought this land in dollars. Ettaka lino lyaffe, emikutu gino kwe tuli gyaffe mu myaka 14. Naye n'okubimaintaininga ne bibanga weebiri kisa. Radio nga kweziri ziri maintained kisa. TV nga kweri eri maintained kisa. Abakozi tebali azaamanyizibwanga kisa. Ettaka lya church likola buli lunaku omulimu gwa Mukama kisa kya Katonda. Kisa kya Katonda. N'olwekyo kuno okwekusaba kwange eri bannayuganda abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda nti tugendere ku speedi ey'obwakabaka bwa Katonda, tetugendera ku speedi ya Setaani. Kubanga kyemmanyi naawe awuliriza kati, bw'omala okuwulira ebigambo bino
neighbor wa atatu wangayo wadde 10 agenda kujja kugamba nti wange pentagon mugivuddeko. Mubuuze nti pentagon ya nnyoko. Tulina ka speed ke twagenderako awo. Mwaka ogwedde ne gugwa nga tetugutegedde na gutegeera. Tulowooza nti nga baba tubanja naffe tugende bwe tutyo. Naye ekituufu kiri nti ekintu kye tugenda okukolera Katonda kyagenda otukozesa mu mulembe gwaffe kinene nnyo, kyetaaga okweteekateeka, kyetaaga kwewaayo. Ne bwe balisigala nga abawaayo bali 5 bajja kukituukiriza. Weeyama okwongera okuwaayo, weeyama okuteeka ssente mu banka, weeyama okuleeta ssente ku kanani, weeyama okuwaayo. Byonna bye twali twesuubiza, ffe twabyesuubiza, byonna tuzze tubikola era weebiri. N'ettaka weeriri, n'ekizimbe tujja kukizimba. Tujja kukizimba. So abakadde b'ekkanisa n'abasumba abamu bali close nnyo gyendi, abalala babeera bize. Abali close mumanyi bingi okusinga ensi eno byemanyi. Nti pulaani yokka okugikuba n'okugimaliriza kirala. Naye ekitongole ekitegeera nga kino ekiri mu kuzimba ekisaawe ky'omupiira ehoyima okukikwasa wano, sente ze baba bakutteko ziba zeegasa. Ekisaawe kidduka Uganda mugikubireko mugalere mu kuzimba ebisaawe. I'm so impressed by that stadium. Kisaawe kye bali mu kuzimba ehoyima. Waliwo n'ekiri mu northern Uganda eyo ndowooza, oba eastern Uganda. Kiri mu north, akibwa kiri mu north. Inlango nekyo kidduka n'ekyehoyima kidduka speed. Twagala abantu ng'abo, naye abantu ng'abo tosobola bagamba tukyasonda mwe mutandike, batandikira kuziriwa. Buli muntu ali ku level ey'okutegeera okwo nga ggwe akimanyi nti abantu abo baagala either 50%, 70% oba ekitone nnyo nga bakuyambye nga church baagala 30%. Ate buli omu akimanyi tetulina 30 billions, even 10 tetuzirina. N'olwekyo ekkanisa eno ngisabye nti tutambulire ku speed y'obwa Katonda. Okwolesebwa kukyali kwa biro byako, kukyali kwa ntuuko zaako, kujja kutuukirira. Kola ky'oteekeddwa okukola, galawo amatuugo, oleme okulira ebintu ebitakwatagana. Kubanga ebitakwatagana bijja kututwala bubi, ate nga olugendo luno si be balututandikira.
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.